po jako akawuwo. The brutality totally went to another level. Olunaku lw'eggulo abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform bakungaanye okujjukira bannaabwe omuli abo abavudde mu bulamu obw'ensi eno ko n'abo abakyali mu makomera. Olunaku olwaleero abakyala okuva mu kibiina kya NUP nabo badduukiridde amaka ag'enjawulo akaviibwako abantu baabwe naddala mu biseera eby'akalulu akaliwo omwaka oguwedde. Bangi kubadduukiriddwa embeera gye bayitamu okuva lwe baviibwako abantu baabwe bagyevuma kubanga embeera y'obulamu bwabwe bagamba nti teddanga mu kutereera. Sweet Pepsi yafa mu maliri mu kibiina ekya Nuubu era nga ayagala nnyo Bobi Wine era n'okuba era kiraga nti yafiirira mazima era n'okumukuba yafa n'obuvumu ng'agenda Bobi Wine ng'avuddewa. Ekkulambiro bakansala bano gye basookedde mu maka agaafiirwa mutabani waabwe Yanington Sewankambwe yali amanyiddwa nga Sweet Pepsi eyali munnakibiina kino ng'ono yakubibwa bw'atyo n'afa. Mama w'omugenzi Sweet Pepsi ategeeza ng'okuva mutabani we lwe yafa obulamu bwabwe tebuddanga ngulu kubanga yali y'omu kuba bayimirizaawo. Sejjirinya era yajja wano nga nanga amusindise era ne banziruukirira nga mmwe bwe munziruukiridde era tebansudde kale bansuulidde wabula lwakuba nti kyenjogedde nti ebbanga libadde liseewokko katono kwe kugamba ye mbadde mmanyi mwatwerabira naye engeri gye mugambye nti tubeereeyo nga tubalowooza naye kati siyinza kati kukola ki nange kubeerabira. Oluvudde wano bano beeyongedde egayaza ewarino Zedriga Walu era nga naye akalulu akatenda ku lulwe kubanga agamba nti kamutwalira omuntu we. It reminded me of the times of the LRA war up north with the UPDF. Reminded me of because even the people who were implementing these were anti-terrorist groups and the special forces, and it wasn't civil or the police or what. So I think the experience for me, the brutality totally went to another level. Tusobodde okwogerako n'abakulembeze b'abakyala ne batunnyonnyola ekibawaliriza okuvaayo n'enteekateeka eno. Tuvumirira, tukyavumirira, tujja kuvumirira paka ku muntu asembayo okutuusa nga gavumenti ekyusizza bw'ebanga ekimanyi nti eri mu nkola ya bibiina bingi etegeere nti ebibiina byonna biyina okuvaayo nebibeera nga byetaayiza mu nsi yaabyo. Era nga nyesooka okwebaza abakulembeze baffe abanno okutubudaabuda okutwererawo obutatwerabira ne babeerayo ne balowooza ku famire z'abantu abaana b'abagenzi ne bajjanga ne batulambulako. Kyokka baneera bavumiridde eryanyi erisukkiridde eryeyambisibwa abakuumaddembe mu kalulu akaggwa akaviirako n'abantu abamu okufiirwa obulamu bwabwe. Embeera abakuumaddembe gye baayisa mu bantu baffe yali mbi nnyo, ngivumirira ne sekuvumirira. Naye kye njagala okugumya famire z'abannaffe abaatuva ku maaso tukyalwana paka ku muntu asembayo nga tufunye obwenkanya. Inhuman, cruel, degrading, brutal. That was the experience of a civic election in my own words. It also kind of, to me, degenerated humanity into acting like animals. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Yagenda ne bamukubanga mu malirivu yagamba oba kufa oba ki nfa nfiirira Bobi Wine.